banguka mu nteekateeka mu nkola mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza business tip wano mu Bwakedde mpulira oli ku 88 Chabasa tuli mu katabo kaffe Naawe Osobola twasembayo tugamba tutya nti toddingana Byayiita nti abaana bwe babeera mu ssomero oluvannyuma lw'okusoma ekiseera ekiwanvu batandika okwetegekera ebigezo nga leero abatandika olwaleero mu kwetegekera ebigezo baddamu okusoma n'okubaganya ebirowoozo okuva mu ebyo bye baasomesebwa edda ekitegeeza okuviira ddala mu ssomero ensi etendeka abaana okutambulira ku Byayiita okusinga ebijja kyokka ate mu byawandiikibwa ebitukuvu ne mu kitabo ky'engero ekyawandiikibwa Kabaka Suleiman agamba nti awatali kwolesebwa abantu basaanawo tekisinga okwewunyisa abantu batwala ebiseera bingi okujjukira Ebyayiita era tebasobola kubyerabira naye okwolesebwa kwabwe ate kwo tebakugoberera tugende mu maaso waliwo omwami omu yali akola mu katale ka ssente bali ku ddembe oluvannyuma lw'emmaali ye okujjira mu katale emirundi ebiri yalekeraawo okukola naye buli kiseera ajjukira emmaali ye eyajja newankubadde yeerabira nti obulamu bugenda mu maaso naye bulwajja lwadinaga nti bana emmaali yaffe eyo abantu bakola nnyo okusigala nga bajjukira ebyafaayo ate okusinga okutunuulira ebiseera byabwe ebiddako bakola nnyo okusinga okutunuulira ebyafaayo ate mu kifo ky'okutunuulira ebiseera byabwe ebiddako kino kireetebwa embeera nti abantu abasinga basinziira ku bye bamanyi okutegeera bye batamanyi newankubadde olumu kiba kirungi naye ate kibi kubanga abantu ekikula kino batuuka ekiseera nga baagala okuyiga ekyo kyokka kye bamanyi newankubadde nti omuntu amanyi ekyo kyokka kyayize kaakati bw'abanga buli kadde ali mu kuyiga Byayiita ekitegeeza tewaba kipya era ekimu ku kisoomooza okw'amaanyi kwe kubeera mu bulamu ng'okubaawo okwo kusinziira ku kiki kye wakola ky'omanyi kiki kye wakola na kiki ky'omanyi ekitegeeza nti ky'otamanya kisigaliraawo mu bbanga lyonna olw'okuba toyagala kukimanya naye ky'omanyi tekirina kuba muziziko eri kye waalitegedde leka by'omanyi bireme kukulemesa biki bye waalitegedde w'oli naye waliwo awasingaawo kale tokkiririzanga kino ky'olina leero kukufuukira ggulu okusinga ebirungi ebyo ebiri mu kwolesebwa gwe kwolaba enkya nti omulabe w'enkulaakulana asinga si buwanguzi obufuniddwa obuleetera omuntu okulowooza nti ekyo kya kitalo nnyo kyakoze kino ne kitta n'obusobozi bwonna obuli mu ye okukola ebisingawo ebintu ebirungi byakoze oba ebintu ebirungi by'okoze ate biyinza okukulemesa okukola ebisukkulumu bye waalikoze okawuliraako kyova olabaga nti Ebyayiita bya bulabe nnyo eri ebyo eby'omu maaso kwegamba tulinawe waliwo byokola naawe muli noga nti ekyo olaba nkikoze ebyange biwedde so nga ate wandibadde okola ebirala bingi naye olw'okuba otuuse ku ddaala erimu awo n'osuula ennanga n'ogamba abaana balitandikiraawo so nga ate byokyosobola okukola ensi ey'okulya ekyali ngazi ebiseera ebisinga tekitera kuba kyangu kukulaakulana okutuusa ng'eby'omu maaso bifuuse bikulu nnyo okusinga Ebyayiita okawulira eyo teba potential ndowooza wanaali ku potential kubanga potential yo byebyo si by'omaze okukola naye potential yo y'ebyo by'okyasobola okukola kati atugambye nti ebiseera ebisinga tekitera kuba kyangu kukulaakulana okutuusa ng'eby'omu maaso bifuuse ebikulu ennyo okusinga Ebyayiita buli muntu lwalemera mu byayiseemu
alemererwa okutuuka ku gy'alina okulaga anti buli kiseera aba yeewaanira mu byebyo bye yakola edda. Omanyi oli obwaga nti nze kasitangula emmotoka awo mmaze kasita nzimba ennyumba omanyi abavuga mba muzimba ozimba yakatonotono kandi mponya obupangisa oga nti ekyennyumba kyaggwa osobola okuzimba endala. Kyekyo muganda wange Simon kyayogerako. Tweyongereyo mu maaso. Oteekwa okuyita mu luggi lw'Ebyayiita osobole okuyingira ekisenge ky'ebyo ebiri mu maaso. Katonda ye yatuteekerateekera okuba abawanguzi era mu ffe n'ateekamu obusobozi bwonna bwe twetwaga okusobola okutuuka ku ebyo bye yateekateeka. Obusobozi kitegeeza birowoozo by'osaba Katonda. Kitegeeza birowoozo. Bw'osaba Katonda ensimbi akuwaamu birowoozo obikozese okufunamu ensimbi, tazikwata mu mpeke kuwa. Amazima tewali bbula lya nsimbi mu nsi wabula ebbula eririwo lya birowoozo. Kati tuli mu kuwoza bana ensimbi zibuze, tewali bbula lya nsimbi, ekibuze birowoozo. Obusobozi kitegeeza birowoozo. Tugende mu maaso. Ebyafaayo by'ensi yaffe eby'okufugibwa abafuzi ab'amatwale byatutondamu omwoyo gw'okulowooleza mu bantu abalala. Kino kireetawo embeera ey'okusuubira okuweebwa buli kiseera nga tewalina ky'okoze. Eno y'emu ku nsonga ezisibye wano obwavu, okulowoolezanga nti waliwo abantu abateekwa okutuwa oba waliwo abantu abateekwa okutuyamba. Mwattu endowooza eno tugijja ne ku bantu ne tugiteeka ku Katonda. Kyetuva tumwegayirira buli kiseera ne tuwanjaga. Eno y'embeera ereetedde abantu naddala mu mawanga agakyakula nga Uganda okusabiranga ebyamagero. Ekitegeeza nti omuntu ayagala afune nga ye talina kyakoze. Ayagala afune nga talina kyakoze n'asaba ebyamagero. Okuva ne leero kitegeere nti bw'osaba Katonda okuyimusibwa mu byenfuna takuwa nsimbi, akuwa birowoozo, akuwa obukugu, n'akuwa n'emikisa egy'okukola nga byonna ayagala obikozese gwe wennyini obiggyemu ensimbi z'onoonya. Nga bw'ataawa Adamu ntebe n'agikweka mu muti n'amugaa nti bw'onoobajja omuti ogwo onoofuna entebe, bw'atyo bw'akweka n'ensimbi mu bizibu n'okusoomooza kwe tusanga. Katukomaawo olwaleero. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde Mpulira.